Omuyimbi amanyikiddwa nga Amidu Ssekyeru nga bannayuganda abasinga bamutegeera nga Papa Sidi Midu. Omukulu ono ng'ayita ku kibanja kye ekya Facebook olunaku lwa kawungeezi ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwamutunda 2024 yavuddeyo n'ategeeza ensi mu lwatu nti ye omukwano gwe gwa kifuula nnenge era ye ne kabiite we empiki baginyumirwa bagiyisa mu butuuliro. Yagenze ku kibanja kye n'ategeeza ensi yonna mu bigambo eby'olunyaanyimbe ebyabadde bisoma nti I'm tired of hiding myself, it's time to be out. N'ateekamu n'erinnya lya musajja wa Katonda amanyikiddwa nga Pastor Kayanja n'amugamba nti ebyaffe obimanyi. N'ateekawo n'ekkanisa wansi wano era kino eno kye kyajja abagoberezi b'omusajja wa Katonda ono Pastor Kayanja okuva mu mbeera ne batandika okumwogerera ebisongovu nga bayombera mu luzungu kye bayita comment section. Ebigambo bino bw'obizza mu lulimi Oluganda yagambye nkooye okwekweka kyendi kekadde akatuufu nange mmanyi kwe kikyendi. N'ataaginga n'omusajja wa Katonda omuyimbi Papa Sidi azaalibwa mu disitulikiti emanyikiddwa nga ey'Ebuyikwe mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe ku kyalo ekimanyikiddwa nga Kitazi kisangibwa mu muluka gw'Ekitazi mu ggombolola ly'Ebuyikwe Saabu Kawunti. Omwami ono atemera mu myaka gy'obukulu 38 guli bwe gutyo kubanga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwamugula nsigo Maachi mu Lunyaanyimbe omwaka gwa 1986. Omukulu ono yasomako naye teyabitwala wala wabula olw'ekitone kye kye yalina. Yali musajja mutunzi wa kyalaani kungwe era ng'ayimbamu mpolampola era olw'okuba nti yali muyimbi omwaka gwa 2009 yeegatta ku kibiina ekimanyikiddwa nga Lion Island ekyali kikulemberwa omukulu amanyikiddwa nga Joseph Mayanja oba Chameleone. Nnyemu kubeegattako yabeegattako nga omutunzi era ow'ekyalaani agenda okudizayininga Milkways wabula yalinayo akayimba ke yali yalikodinga emabegako nga bakayita Tolina Kisa. Omukulu Chameleone oluwakawulira n'amugamba nti ekitone ky'olina tolina kituuza ku kyalaani wokka jangu tukwata akamansu kira tutandika okulya mu ndago. Era ne batandika okuyimba babiri kuba omusajja ono Papa Sidi asobolera ddala okuwandiika okuyiya ennyimba mu nnimi 3 okuli Oluganda, Oluzungu n'Oluswayiri. Atawo Chameleone oba omulina mu ndyanga ne bakola oluyimba okwali Joseline, Danira, Meme Katale n'endala nkuyanja. Papa Sidi awo n'atandika okufuuka omuzibu mu kisaawe ky'okulya mu ndago. N'ataayo n'ennyimba ezizenga ye obwannamunigina okuli Bamugumu, Fuse, Akazinga n'Ennoonya. Era omwaka gwa 2014 omwezi gwali gwamuwakanya n'ata alubamu namba eyali eyitibwa Evalina. Omwami ono nga kati wenjogerera mukyala oluvannyuma lw'okutulaga bbaawe kabiite we amusula ku mbiriizi. Oluvannyuma ennyo yawummuzaamu enteekateeka za Lion Island era n'avayo n'ategeeza eggwanga nti saawukanye ne Chameleone wabula bizinensi tuziyimiriza. Omwaka 2022 yeegatta ku music management emanyikiddwa nga Seg Music era eno banyiniyo baali bafubutuka mu ggwanga lya Australia wabula ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu baalinawo branch emu era ng'eno esangibwa mu buvanjuba bw'olukalu lw'omwana w'omuddugavu. Yali esangibwa mu ggwanga erimanyikiddwa nga Rwanda mu kibuga ekikulu kyayo ekimanyikiddwa nga Kigali. Era eyo ebintu yabigezaako bikakkala bya mpolampola naye era tebyammuka. Yatta n'oluyimba ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwakafuumula mpawo omwaka gwa 2022 n'omukyala amanyikiddwa nga Kajjala Namukwaya oba Spice Diana oluyimba nga baluyita Nze Wuwo. Omukulu ono ennaku z'omwezi zaali nga 2 omwezi ogwamukutula nsanja 2017 ne yeetwalira Yesu Kristo okuba omulokozi we era yalokokera mu kkanisa emanyikiddwa nga Miracle Cathedral oba Miracle Center Cathedral esangibwa e Lubaga ey'omusumba Robert Kayanja. Era baali mu sizoni ey'okubiri ey'enteekateeka ze baali batuuma 77 Dogs era abayimbi nkuyanja abaali batabuddwa ensi abaali boononese n'ebiragalalagala ku lunaku olwo abeetwalira obulokozi okuli omuyimbi amanyikiddwa nga Cuti Kaye, Bad Black, Captain Dola, Titi,
Kyebandura Irish n'abalala bangi nkuyanja. Omukulu Papa Sidi embeera yatandika omugootaanako n'atandika okuzungira mu bitundu ebimanyikiddwa nga eby'emakindi nga musajja wattu akola gwa kutunga gwokka era ng'atambuza bigere nga nte ng'akuyitako yeebise ekijaketi oleme kumutegeera kuba ali musajja w'amaanyi mu kisaawe ky'okulya mu ndago. Wabula Namugereka Ddunda yamala n'amujjukira n'alinnya ennyonyi n'ayolekera ebusukka mayanja. Eyo gye yatukubyeko ka surprise n'atulaga omuko n'atulaga omwana ow'obulenzi nga musajja munne n'ategeeza ensinga ye bwali omuli w'ebisiyaga kungwe. Ngenda kuba nkuleetera details z'omwami waffe omuko waffe agenda okututwalira mwana muwala Papa Sidi agenda okuwa bannayuganda enkoko kw'ossa n'ente. Nze omwana Soda Export TV following YouTube channel yaffeeyo Enganzi, TikTok omwana Soda, Facebook omwana Soda. Ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Export TV to the world.